Mbaniliza ku show yaffe ya Celebrity Patrol wano ku Kako Sparks 256 amani eddoboozi nze Trace Mayo okubeerawo nga nkutuusako olugambo lwonna oluli mu entertainment sako n'abo abayingira politics naye nga of course basigalayo eno kusaidia entertainment naye nga mwe naye mubimanyi ebya covid we bitutwalaganya nti embeera si nnungi nnyo abantu bangi balugendeddemu saa zino ne weweefiise ebibyo mukwano conclusion egamba nti covid era nga twagala okusaasira famire zino wammanga famire ya Tata Sam yafiirwako maama we Mr. Lee okuva mu B2C yafiiriddwako maama we naye nga bo bangi bazze bafiirwako abantu ab'enjawulo aba relatives abantu abali close n'omuntu gw'ota expecting akuba nti avudde mu bulamu bw'ensi ne bavayo ne bagamba nti nakuze nti agenze naye all in all tugamba nti Mukama Katonda abasonyiwe ebyabasobako ate abawe n'ekiwumulo eky'emirembe. Speaking about okufiirwa Tata Sam mu kufiirwa abantu mu nnaku eno yonna yavuddeyo n'alaga Brown Sugar eyali Naalongo oba mukazi wa Sipapa wetwogera saa zino aliira mukomera naye nga eyali mukyala we yazaalira Tata Sam abalongo era mulumbe luneeno yavuddeyo n'amugamba nti bannaye bangi temumanyi Brown Sugar naye kati yagenda okungumya mwene embeera anyigenyiga ebiwundu kubanga bambi kyamukoseza nnyo Tata Sam okufiirwako maama we era ffenna twamulayo mu kuziika bambi yanyigiddwa nnyo kati Brown Sugar yagenda okikwasaganya naye abakazi muwadde abasajja ebbeetu okweyagala kwegaba n'oyanjula ne mukyala mutoka ne mukyala mukulu waali banaye Tata Sam aye tokisussa nnyo twagala twogere bingi nga tuli mu nnaku naye nga byebyo abafiiriddwa Mukama bagumye famire zammwe zonna Mukama azigumye naye eyo nga tuvuddeyo abantu bakuziza Father's Day yabadde over the weekend abantu ne bakuza Father's Day mu ngeri eri special abayina ebifaananyi ne batata baabwe ne babiteekayo ntumirako abantu nga gwe oli muwala naye ng'oli daddy's girl winino javudde natekayo ekifaananyi ng'omubiri kyekyo ne taata amanyi okuprotectinga muwala we nti oba abavume oba wasaawase oba tabawa kitiibwa ajja funa oyo gwayagala mu ekitiibwa mukole ki ABCD n'agamba nti nze muwala wange I'm very supportive oba abavume okitegeera obani runninga page ya Amal tetumutegeera novayo no postinga amuza nga yafuuka ddi taata bujjo tumanyi abamu anko okitegeera naye novayo noteekayo happy Father's Day naye nga mumusanyusa kuki era nga mumusanyusa kuki temwagala munyiza ku ddiiru kirayo amazima agamanyi omukono kyembadde nkugamba amuza tetugenda kukusanyusa ebyokukusanyusa ebyokupostinga mu happy Father's Day nga naawe amazima ogamanyi kyolina okukola kintu ekya wagenda n'otutwala Dubai nga tumanyi olubuto olugenda kujjiramu eyo process naye waluba lukyaganye up to now nga toyagala tusigale nga tukyakusanyusa tetukutegeera funisa mwana muwala Rema n'amakulu olubuto then awo tutandika okucelebratinga nga taata okitegeera olyoka owulireko obwo obuzito okitegeera kuba kati nannyini mwana yabadde eri lwakuba kale naye mwamusaasidde ne mumuteekayo nti happy birthday papa kyetutegeera papa kyanjawulo ne daddy bintu byebimu ate ne mutijjisa nnyo amuza ne mumuteekako akatima kale afuga page oba arunninga page ya Amal mwefuge naye nga ne Chosen Becky yalabiddwako ku social media okwo nga celebratinga omukulu Bebe Cool ne mutabanyi we Alpha bona babaddeyo bangi nnyo sako n'omukulu Wyke Bena ne mutabanyi we Dante ate nga ye after Daddy's Day yabadde birthday ya mutabanyi we namucelebratinga naye nga mama tetumulabako Wyke Bena. Speaking of Wyke Bena tulina an exclusive interview oba tewagiraba ginoonyeeko kati Vinka naye gye yaviiridde n'agamba abantu abasinga wadde omwami wange waliwo abamumanyi naye waliwo abatannabakakasa nti ndi mukazi mufumbo oba omulowooza omwana namwezaalamu okitegeera n'avayo ku page n'agamba happy birthday bikikoze daddy webale kubeerawo for always webale beera supportive nateekayo akafaana webyo nakakubawo nagamba bamwogera mukole mutya mwogere naye ng'era olw'omusajja omulaba nga ki ekyo abamumanyi mumanyi then n'abamulabye for the first time mumulabye kakati omwana muwala mumuleke yeyagalire mu bufumbo bwe since it's lockdown oba tusubireyo kabebi akalala ekyo kyetutanaba kutegeera naye ne kali out of surprise tomana tuyinza okufunayo akokubiri omanyi naku zino abazaala okuddingana ku baana bakikola mu magezi mubuuze ku Helen Lukova eno wemba nkwongeddeyo mawulire njagala nkwongerayo n'omwami eyaliho
honorable yali member of parliament wa Busiro South era nga ye nanyini Super FM radio yo mukitegera bulungi abajuliza ate nga yazaala omwana kati omukulu agenda myaka 10 mu maid eyali maid we naye nga for now as we speak takyali maid yafuuka bilala nnyo kitegera nga wetogera omwami ono saawa zino asaba custody full custody of the child ayagala beere n'omwana mu full swing nga teri na byakumulabako ono eyali maid nga teri byakuzunga mbu ate parents ze kulaba mwana parents njagala sente za medicine parents njagala sente za education parents kwegamba nga talina wasalira wa parents kitegera naye nga parents matima tumumanyi ng'omusajja asinga okwefako ayagala kalabirwa mwalinga neno trust okitegera tava mu kalabirwa mutava ku kopa kekanyirirako okitegera ate ensobi omwalo ono gye yagenda n'akola yagenda okutandika okukola yonga muddugavu munnange kati nga nfaanana naye yagenda n'ayagala ataafaanane pira kati kijjukira nga zezembeera pira zayagala ndooza bimyulamyula biyiseeko mu bizigo kitegera n'atandika okweruukirira pira nagamba oh yeah wano ndaba nagamba hayi njanguko oba kana akagundi wakataddeyo mukinaabiro nga kasabuni sikalaba okitegera mbu yamukwata bulungi nnyo as for a girl nga wagamba oba omukyalo n'agamba teyakwatibwa ate naye tayinza agamba nti yali ayagala naye nga point no teyakwatibwa era omuntu wootuuka ogamba nti tewakwatibwa olabika wanyumirwa ye product eno gye twalaba ey'omwana akoze ki avuddemu naye nga omukyalo ono kyatakkiriziganya nakyo kwe kuba nti omwami ono ayagala amuggyeko omwana we gwagamba nti gwalabiridde over 10 years because omwana yetogera mwana wa buwala ayitibwa kisa kya mukama era nga agenda kukunukiriza emyaka 10 kati amulabiridde for all that time nga simatimba pira talabikako kati as for now lwaki pira avayo n'agamba mbu ate yagala full custody of child okitegera kikisinza okunyiiza abakyala abali eyo mukimanyi bulungi nnyo how much it takes okulabirira omwana kati pira sente ze wali oyina bw'obanga tewasobola kulabirira mwana muwala ono n'omwana we nga wali omaze okukola ebikolobero byewakola ng'omanye ekigenda okuvaamu n'otasobola mulabirira n'otasobola muwa keeya eyo yonna saawa zino mb'odimandinga full custody as who we know you as Simatimba Pira but obupira bwo ogira obulekayo woba osobola obbawa okubawa any kind of care wandibadde ogibawa ng'omwana ali eri ne mama we because kati ogenda mukuliza agamba okisinga okunyiiza omukyalo nagamba ogenda mukuliza mu society gye saagala alabeko kubanga gomuzejjo gyaba maid ono wajjango n'agenda maid kwegamba omwana we yagala omukulize mu eyo environment ayagala kubanga ayisibwa mu mikono egy'enjawulo kabeere naye woba oyagala muwa buyambi bumufuna engeri gy'obumutuusaako naye nga ate omuggyeko omwana we okitegeera naye ng'ebintu bino eno bwe bamukwata mpola kuutako ku mugongo kamasaaji kwegamba ebintu ebyo mpaka omutima pasita we yamugamba kwatako n'akwatirako ddala era naye ne bamukwatiramu naye tebamukwata naye n'akwatibwako mweyo embeera naye nga emisango gikyali mu kkooti katubasabire omukyalo ono asobole okufuna obwenkanya bwagamba naye kati bwenkanya kinga tewakwatibwa ssemateeka wa Uganda buli omu gwamanyi nti omwana wabeera ne maama we kati nga taata amukaanya kati nga Simarima waakuli okukola saawa zino eno omwana kigambibwa nti akkirizibwa okubeera ne kitaawe oba kitaawe okumutwala kasitaaweza emyaka 7 egy'obukulu okitegeera naye kati otulo gwe tukayanira tujjukire nti alina emyaka 10 which okumuwa 50-50 nti asobola okukola ki asobola okugenda kooti esobola okusala nagamba kagende wapita naye tujjukire nti mwana wa buwala ate maama ye kyateekako essira nti ennyumba ya Simatimba right now yafuukanga loogi kyatayagala omwana we ow'obuwala akule ng'alaba okitegeera senga abadde mwana wabulenzi yandigambye oyo agenda okitegeera omanyi babeera bajagujagu n'amukkiriza agenda naye kati ono omwana wa muwala we togeera naye olugezigezi lwa Pira Simatimba omwana takyamuyita na kisa kya mukama amuyita kiso naye abantu mwogedde ebigambo ku social media nti Simatimba olugezigezi ate n'amala n'agenda ku maid ebintu ebyo tebiri mu lugezigezi tebiri mu bya honorable naawe olabira awo ng'ensonga zikutabuseeko nga speaking of record era yakwatibwa na eyali afuuse manager we
kubanga record era yavayo emabega kawo n'akaaba oluvannyuma lw'okubba oluyimba lwa banne n'alukola ye yekka n'akaaba n'anoonya amuteekamu ssente oluvannyuma ng'agudde ku ki Mukama Katonda gye yamusuulira ku sipapa bw'agwa ku sipapa tumumanyi bulungi nnyo sipapa akwatibwa mu bino n'akwatibwa mu biri tatuula wamu abakazi akuba ze na zeero kitegeera kati ne bakwatibwa nga bali kabaala okitege bali kabaala ne bakwatibwa ngali n'omukulu sipapa poliisi lawyer wa Charles naye ye Charles naye agamba nti ekyakwasa sipapa ne record era n'abalala tekinaba kubanga kitegeerekeka naye nga poliisi yo yali enonye sipapa as a person lwakuba kati bano bapikerere ne bano abanoonya management simanya future gye basangira sipapa ne batwala tugende bonabona ne bagenda kati right now mama wa record era Butida yavuddeyo ng'alaajola n'akaaba n'agamba sukaali munyo pressure byonna birinnya ne bimala ne bikka okitegeera birinnya bikka alina omwana wa record era gw'alabirira okitegeera nagamba mwenna abantu mwandabanga nga nnoonya ekyokulya ne record era ono kati akuza avubuse naye kati omuntu atamanyi naawe ennaku yo n'otuuka okuzaala omwana nga temunnavaayo tonnava nafuuka serebe ozaala olutwalira nnyoko naye talina kyalina omutwalira kati ng'atwala omwana right now record era omwana abadde ng'anoonya akawogo n'aleeta nerabirira omwana kati saawa zinero simanyi gyegenda kujja akawogo kwegamba omukyalo ono yayogedde ebintu bingi nnyo naawe n'ogamba bambi bandibadde banoonya ku record era alabe ku maama we omwoyo gw'ekizadde gukkemu omunyo sukaali byonna bireme kulinnya mulungi ogumu wakiri ate sukaali yaba akola ki yaba alinnya naye yavudde n'agamba nze njagala mwana wange oba mwamutwalirawa nze simanyi twali tunoonya future okuva ku sipapa twamanya mize mibisi papa gyakola oba kujjukujju bwakola funa ssente ze fe twali tumanyi tutuuse ku kyengedde okitegeera naye nga wetwogera saawa zino bakyaliyo naye n'ensonga ez'abakwasa tetunabazitegerera naye nga si papa watasirika tujja kuba tuzitegeera we bakola ki bwe banaamuteera oba anytime bwe bafunira bail ssente zalina okitegeera ajja bafuna bail ate aveeyo atunnyonnyola ensonga ezamukwasa saako ne record era bali bagenzi record era katukusabire kuba amaziga g'abantu oluyimba bakabasajja abanyu oba wali ogenze kumuka omusajja tetutegeera nolyoka bba akayimba kano nolowooza onaabeera mu binembe we don't want to judge naye kyetukusabira oveeyo bulungi naye ng'okalya ddakaddadda time tells it all tolowooza nti wali ogenda fuuka sita for all your time nga banno baddemu olukwe naye wamaka nkogereyo mawulire covid ngeri gyasuseemu abamu batandise okutuddukako tumaze okufuna emmotoka bannaffe bamaze okuteebwa komweka mutuddukeko Honorable Kyagulanyi Ssentamu abasinga gomanyi nga Bobi Wine afulumye mu ggwanga Uganda taliimu yagenza oba kukola ki obako kunoonya ku magezi okuva eri agambe kati gundi muggyeko nti naye nga ye right now twogera taliimu mu ggwanga Uganda yagenza yekka right now saawa zitagenze na famire ye nga wabadde nga kikola emabega kaawo yasooka kufulumyako famire ye ne badda ate kati yagenze naye nga kyonna kyekiri ajjaku oba tuzibuuze nazo Ssegirinya ensonga zino kubeeza emmotoka yali yatugamba ensonga ezo muzibuuze Ssegirinya ajja kuba zibannyonnyola bulungi naye yafulumyemu mu ggwanga katusabe nti agenze kukola bizimba Nuupu right now sirinza agamba nti bizimba ggwanga kuba naye nga eyasigadde mu bigere bye acting president nga ye chief wa parliament y'omukulu Honorable Patrick Nambesh yasigaddewo okuleka nti atwalaganya Nuupu n'ekibiina as the acting president nga the official president oba omulonde wakyatwalaganya emirimu egya Nuupu outside Uganda okitegeera kajabere for only 3 weeks era kyetusuubira nti those only 3 weeks zijja kuba zirina kyezigase ku Nuupu oba Uganda at large okitegeera naye nga ngenda ku bintu byetwagala okuba nti bigatta Uganda oba bitugatta ne tuba nga tukolera wamu aba honorable batandise okuba nga bakola emirimu gyabwe wadde tebanafuna na musala gwabwe ogusookera ddala nga bayingidde parliament after the swearing in tebanaba kuba nga bafuna akasente konna era nga omukulu Ssegirinya ne Honorable Lutaaya ow'Ekakuuto badonatinze ambulances zino ziyambako mu bintu bya emergencies kat right now akaseera ketulimu kabi nnyo aka corona omuntu ayinza okuba nga asigaddemu n'akasasamu okitegeera naye emergencies zino ne zirabika okuba nti ziba zibuwalira okutuukako so bano abakulu bakirabye nga mwene embeera kyekyetaagisa ennyo okuggyako akawunga
abantu kebabbe nnyo kati tubawe ambulance abantu ze batajja kubba. Yes, omukulu Honorable Segirinya yakola ki yagula ambulance najwa abantu be Kawempe ngera alina mu planning ekola Kawempe North Constituency Hospital ajibaterewawo yagambye naku sawa zino wayogerera sawa zino abantu batandise okuba nti basengukire Kawempe munnange gobo obeera ennyumba ze Kawempe zaali nyerwani lwa Segirinya onayenge ebiwowolo tebinawola simanya mutima simanya bikoze bitya nupiasisi yakatolo wabaje yagambe muluma tenaba kuba nti ewona naye yagambye yembeera ye condition ye teri nnyo so special kasoka giteke wansi atasoka afe ku bantu abamulonda kubanga alaba bafa bagwawo covid okitegera naye yawani ambulance ne tugamba oh my god yagambye erimu ofumbira kutuji erimu lwakuwambo yajimuguza ainawe bakola mistake ne basigawo yellow naga magenda jijjawo yeterawo kala ya red je tumanye ennyo nti representing wa nupu mbweri kale einenge ijemu siwa ne mugiragira Segirinya ali ayagala amevu ng'agamatira nnyo naye yagavako lwakaleja lwakala ya yero kitegeera nagamba takyali amamere eriko cream nga wa yero takyajja yeyo point Segirinya gye yatuukako kuba nti yakyawa kala ya yero naye nga ye tulina kyomugamba yataddemu gaasi mu ambulance embuyanjawulo nnyo babaji musedde ssente mekanze naawe saako n'omubaka we Kakutonga bwe nkugambye yawaddeyo ambulance eyambe ku bantu ab'Ekakuto yagiwaddeyo n'agamba nti for now kyekintu kye bayinza oku-offeringa for emergencies naye tumwebaza nnyo nti mwebale kuddukirira abantu bammwe mwebale kuba nti mulina omutima oguddiza kuba babalonda temunafuna musala byo tebabimanyi bagalaawe bakulondera woba otandikira okukola naye n'olw'ensonga eyo sigenda bbanga nsukka waneno amanya gange sigadde nze Trace May. You can follow me on Instagram, TikTok and Twitter. Beere bulungi mwera.